Kitalo nnyo nnyini ddala amawulire si mawoomu abantu 9 baffiriddewo mu Bulaga mu River Nile oba omugga Kiyira. Ku bano abantu 9 babiri ku bo abagoba ba eryato be basimattuse n'abasaabaze abalala babiri mu bufunze omuwendo gw'abantu 4 abasobodde okubeera nga basimattuka enjega eno. N'ebyewuunyisa mu kufa kwabwe ebisinza okubeera nga ate abyewuunyisa abantu mbikuleetedde ogende maaso n'okubeera nga obyewulirirako n'okubimanya. Kiki ekibaviiriddeko obaolyawo okubanga bessa mu ddene okuyingira omugga Kiyira basobole okufiiramu nkikuleetedde ne poliisi ekituufu ku kyeyogedde nakyo nzize nakyo. Nze agange bampita Viki nditandisa V nsinzidde ku mukutu Viki exclusive yonna gyo sinzidde okubeera nga otulaba asaako okutuwuliriza mu bitundu by'eggwanga Uganda n'ebweru waalyo. Ekyokukola kyamannyo nnyindala gwe mukwano gwange. Yes, bweri nkola yange video nkusabe gimpereka like omaze okubeera nga ogindayikingira ate buli kimu ojja kubeera nga okifuna bulungi nnyo nnyini ddala. Gw'atanaba kubeera nga otweyungako nawe nkusabe subscribinga bw'oba omaze okubeera nga osubscribinga kwata mukade okajja mu kigambo personalize okateeke mu kigambo all wenkugambira turn on that notification bell. Kakati amawulire si malungi mu bitundu bya Eastern region eyo abantu abawererako ddala 9 abasobodde okubeera nga bafiira mu njega oba mu kabenje ak'eryato ku mazzi ag'omugga Kiyira oba giyite River Nile ate n'abantu abalala 4 ne basobola okubeera nga ate basimattuka. Kubaddeko abagoba b'eryato lino oba abavuzi b'eryato 2 okwosaako n'abasaabaze abalala 2. Mu bufunze eryato limu libaddemu omuwendo gw'abantu 10 na bali 4 n'omwenda gwabe bantu 13 ababadde mu lyato. Abavubuka 9 abafiiridde mu mugga Kiyira oluvannyuma lw'eryato mwe babadde abasaabalira okubbira era abagenzi kuliko mumpulirize bulungi kati wano kubisinza okubeera nga byewuunyisa mu kufa kw'abantu bano. Abagenzi 9 oba abantu 9 abafiiridde mu lyato lino kubaddeko asookera ddala kubaddeko Lotyanga Peter linnya lisoosa L, kubaddeko Lemukol Simon nayo linnya lisoosa letter L, ne kubaako Lokuwam Simon nalyo linnya lisoosa letter L, kubaddeko Lomuria John nga nalyo linnya lisoosa L, kubaddeko Kamur Nomha, kubaddeko Ngole Simon, kubaddeko Lonta Joseph, kubaddeko nayo lisoosa L, kubaddeko Lucumwa Simon nayo lisoosa L, kubaddeko ne Lokuwam Joseph nga nalyo linnya lisoosa L. Mu bufunze abantu 7 ku bo babadde n'amannya nga gasoosa letter L ate era abantu 4 ku bo babadde n'amannya nga gafaanagana aga Simon. Okusinziira ku Uganda Police Force abavubuka bano babadde baagala kusomoka mugga guno Kiyira bagende ku mwalo gw'Amasindi oba bagende ku mwalo oguli e Masindi okunoonya ku mirimu oluvannyuma lw'okuba nti babadde bakoledde kampani y'abayindi eya Maruz Palm Oil Project nga tebasasulwa. Bano babadde bakoledde kampani y'omuyindi eyitibwa Maruz Palm Oil Project okumala ebbanga nga tebasasulwa ne basalawo bakwate eryato ate boolekere ku mwalo ogw'e Masindi basobole okubeera nga ate
bayizeeyo obulamu batandike bupya obulamu basake. So bano abantu bana be basobodde okubeera nga basimattuka mu kabenje kano, era nga kubasimattuse kwe kubadde abagoba b'eryato babiri, okubadde abagoba b'eryato babadde babiri kuba n'abasimattuse, kubaddeko amanyiddwa nga Bosco n'ebyekwaso Godfrey musajja muganda ddala, wamu n'abasaabaze abasaabaze ababiri abasimattuse nga kubaddeko Rosire Simon, oyo Simon we wakumeka wakutaano yasimattuse, okosaako ne Lukwampe Peter. Yes, kitegeeza mu lyato kubaddeko abantu 13, nga ku bantu 13 kuliko abantu 8 balina amannya gasoosa leeta ero, nga kuliko abantu 5 balina amannya gafaanagana Simon. Abagoba b'eryato babiri bo basobodde okubeera nga ate basimattuka, actually kubaddeko ne ba Peter babiri ku lyato lino, okosaako ne Joseph omu, actually ne ba Joseph era babiri. Ebyewunyisa nga bingi kitalo nnyo eri famire z'abantu bano. Simanyi gano amannya oba abagatuuma abantu b'Ekkalamojja, simanyi bulungi, naye okusinziira ku bwe tulaba bulungi, Lityango Peter, Lemukol Simon, Rothamu Simon, Lomuria John, Kamur Nomha, amannya oba munanyambako ga region ki, tusobole okubeera nga booli awo tumanya, twagala nnyo okwekuumira mu kumanya. Lukuwam, simanyi oba nsobezza pronunciation z'amannya gaabwe, kinasinzira abantu abanatubuulira region z'abantu bano nti Vikiri n'erinnya walisobeza. Naye nga kibi nnyo nnyini ddala abantu 9 okubeera nga bafiiriddewo oba nga batwaliddwa obulamu bwabwe bulugenze mu bintu eby'olusaagiriro bwe bityo. Ennaku zino ku mazzi obubenje bungi, waliwo recently abantu 2 bafiirawo ku lyato ku nnyanja Victoria oba Nalubaale. Waliwo n'abalala baali bameka, baali 4 baali 4 abaafa 6 ne basimattuka era mu mwezi guno ku Nalubaale oba Victoria. So I think tubeere beegendereza, oba simanyi mwezi gw'amazzi ndowooza, kuba nawulira bwe nabeerangako saidi z'oku nnyanja nti ennyanja egira n'etabanguka erina ne season mwesinga okumirira abantu oba mwesinga okutwalira abantu. Kasi tumanyi obanga yeno season, I think bwe kiba nga kiriwo ekityo, abakozesa entambula y'oku mazzi mubeere beegendereza nnyo, musobole okubeera nga oba oli awo mutuuka mirembe. Engeri ku mazzi kwe kutaliiko nnyo traffic jam, odduka speed z'oyagala, simanyi oyinza okwekanga oba oli awo envubu, naye envubu ezibeera mazzi amawanvu tezibeera mazzi mawanvu. I think ng'era akabenje konna tetusobola kanenyeza, naye nga bano abasimattuse okuli naddala abagoba b'eryato bajja kusobola okunnyonnyola poliisi akabenje kwe kavudde. Poliisi leero ekyo tekyogeddeeko, buno obubenje bw'oku makubo etera okutubuulira nti katukwate driver tunoonyereze ku bubenje we buvudde. So I think ku mazzi si bwe kiba, tekuli hampu nti waliwo hampu namunanvunaana kuva eri nga wano babadde balaga speed limit nti like ki speed 5, nze navuze 10 na mayengo mu mbeera mbi. Okay, kozi lino lyabbidde bubbizi, kitegeeza lyanywedde lyatulise, either ng'eryato lyabadde mu mbeera mbi. Nano naawe olabika watambulirako ku mazzi nnyo, oli mu lunnyanja kati nsooka ompe emboozi anti olw'okufiirwa nkuvudde kati ninyo katujje tusuuse amabugo gaffe nsooke nfuna olugambo sebo taata bwe nkutadde.